بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. tukomyewo okwongera okumaliriza okuwanukula ebibuuziddwa olunaku olwaleero okuva ku makya. Nyongera okugamba abaganda bange nti audio zibeere nyimpi, beera brief nnyo ng'obuuza ekibuuzo kitwanguyire, kubanga bannange kati wano wendi mpandiise full scaps mukaaga. Eddakiika ezo empandikiramu full scaps zino zonna omukaaga, munnange obudde bwetaaga okubanga butono nsobole okuba nti nange omuntu nyanguyirwa embeera efaananako bwetyo. Ratibu Yusuf guwasoose okubuuza era wabuuza ku makya nnyo, mashallah tabarakallah, singa n'abalala bakola bati nga babuuza obudde bukyali kiba kikola bulungi. Katandikire ku kibuuzo kye wabuuza wiiki ewedde wagambye nti ekibuuzo kye tekyayanukulwa ekya wiiki ewedde. Wabuuza nti takbiira z'esswala ya idi zibeera zisooka oba al-Fatiha yeesooka. Obuuza ku sswala engeri gye tusaalamu takbiira zino 7 nti zisooka oba kikkirizibwa okusooka al-Fatiha n'olyoka takbiira. Nedda, ekyava ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oba otunuulidde ahadithi ya Abi Hurayra, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, ojja kulaba nga zooleka bulungi nnyo okuba nti takbiira zisooka olugamba nti Allahu akbar, nowanike ng'ositudde emikono takbiratul ihram, otandikirawo direct takbirat, okweta takbirat ezo nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mpaka takbira 7 ziggwayo. Bigambo ki ebyogererwawo nako kafaida katukafune. Tewali bigambo bya warada ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nti byogererwawo okujjako ijtihadat okuva mu Hasan al-Basri wa ghayruhu nagatugamba nti tukozese takbirat oba tasbihat okugamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Takbira ogamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Era ekibuuzo Tibu yabuuza nti lwaki surat emu mu Qur'an eyina bismillah 2, ekyo kyo kyava ku ki okuba nti yeesukkulwa kuzinne waayo. Suura teyasukkulwa kuzinnayo lwa bismillah 2. Eyo essuura bagiyita surat an-namlu. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku kyafaayo kya nabbi ayitibwa Sulaiman alayhi salatu wassalam. Sulaiman alayhi salatu wassalam yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira omukyala ayitibwa Bilqis. Mukyalo ono bwe yamuwandiikira ebbaluwa yali alina kugitandika na bismillahir rahmanir rahim, kubanga ebbaluwa z'ababaka bonna zaatandikanga na kigambo ekyo nti bismillahir rahmanir rahim. Kati omusajja ono Sulaiman bw'awandiika ebbaluwa n'agiwa effulungu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti idhhab bikitabi, Sulaiman yagamba nti idhhab bikitabi hadha fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Sulaiman yagamba effulungu nti genda n'ebbaluwa yange eno, bw'onootuukayo olabe ogisuuleyo olabe kiki bagamba. Kakati faqalat ya ayuha almala'u, omukyala kyava akwata ebbaluwa n'agisomera baministers n'abagamba nti inni ulqiya ilayya kitabun karim, mpeereddwa waliwo ebbaluwa gyenfunye wano naye ng'ebbaluwa yakitiibwa. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ebbaluwa evudde wa Sulaimani etandika nti bismillahir rahmanir rahim. So eyo kai sura erimu bismillah nga eri wakati, naye nga tekyalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala era gisukulumiza ku sura endala. Wa innama yali kana yahki qissata nabiyillahi Sulaiman, yali atubuulira kyafaayo kya nabbi Sulaiman. Awera waka faida nti Qur'an erimu essura 10 naye essura ezimu 14 naye sura emu mu Qur'an yonna yeka etaliko bismillah. Surat at-Tawba
سورة التوبة وبا جبيت سورة البراء وسورة القتال سورة ايو تريكو بسم الله الله تيجيتك بسم الله كنتانيكوا الى نفه وتبا تجسما تتكري زواك سما بسم الله الرحمن الرحيم ولوكو انت يوجتي والله جل وعلا تيتك بسم الله ensonga nyingi baulama zirawa lwaki teyateekwa ko bismillah muzo nga bagamba nti erabika nti abamu bagamba nti yali sura emu nga tewali njawulo wakati wa anfal ne sura tauba abana bagamba nedda sura yakka ng'erimu terimu baraka terimu mukisa olwokuba nti yakkana kitala bara'atun min allahi wa rasulih kati allah teyigiteeka ko bismillah n'ebigambo ebirala bingi ku mbeera efaananako bwetyo so ratibu surat bismillah bagiteeka ku surat namli lwakuba nti si kulwakuba nti yasukkuluma ku sura endala wabula allah yali anyumya kyafaayo kya nabbi ayitibwa sulaiman alayhi salatu wassalam ekibuuzo ekyokusalira ratibu yabuuza nti lwaki allah yeyogerako waba yeyogerako agamba nti ffe mu quran n'atayogera nti nze lwaki allah akozesa enjogera ezo enjogera eyo allah subhanahu wataala agikozesa ng'alaga ayongera kwegulumiza subhanahu wataala nti nze allah ndi wa kitiibwa ng'omuntu naye bw'ogamba nti bwe bakubira essimu nawe ogamba nti ratibu mpolaayo emitwalo 5 ratibu gy'oli omusajja n'agamba nti mpolaayo emitwalo 5 n'otunula mu nsawo yo ogenda okulaba nga mutuufu ensente ezo weziri n'omusobyo n'omugamba nti insha allah tujja kulaba naye nga mutuufu tujja kulaba ogamba tujja kulaba nga toyira muntu gw'ojja kulaba naye wabula ojja kubeera wekka otunule mu nsawo yo ogambe nti kamuwole oba sijja kumuwola kati ekigambo ekikozesebwa nga allah subhanahu wataala ayagala kuba nti alaga kitiibwa kye eri abantu enjogera ezo zakozesebwanga mu bawarabu ne mu baganda muzikozesa fa awwa allah azza wa jalla bihi allah nabanga yasinga okuba nti yali nanyini njogera ezifaananako bwe zityo saba allah subhanahu wataala ratibu obenga ebibuuzo ebyo obitegedde bulungi ono munnaffe yabuuza nti kituufu omukono ogwa kkono tegufuna wudhu nti era wudhu bw'ogifunyisa guba wudhu ebanfu nti mukono gwa shaitan era waliwo n'abuuzizza omulala asembeddeyo ddala abuuzizza ekibuuzo nti ate ye ekibadde kyawukana n'ekyono abuuza nti yabuuza nti nti omuntu bw'aba afuna wuzu n'amaliriza ebigere tateekeddwa kubifunyisa mukono gwa ddyo ekyo wuzu ye tetuuka abooluganda ebyo byonna bigambo aqawil laysa laha alayhi dalil bigambo ebitaliiko bujulizi ebitaliiko bigambo byanjigiriza ya mbaka sallallahu alayhi wasallam omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mathalu lmumin fi tawaddihim wa talatufihim okwatagana n'okulumaganwa kw'abasiraamu kw'abakkiriza ku musiraamu munne kamathali jasadin wahidin balinga omubiri ogumu idha shtaka minhu udwan tadaa sairu ljasadi kullihi omubaka yagamba nti ekiyungu ekimu bwe kifuna obuzibu ekiyungu ekirala kiyamba ku kinnaakyo kifuna obuzibu ng'olumiddwa kati omukono ogwa ddyo gunaaza gwa kkono ogwa kkono gunaaza gwa ddyo bwetyo wuzu bwefaanagana so toyinza kugamba nti ogwa ddyo kati bw'otuuka ku gwa ddyo onoogunaazisa ki onoonaabanga mulema ate allah subhanahu wataala yakuwa ekyengera bw'onootuuka ku mugulu ogwa ddyo n'ogukozesa ki ate onoojeyo guno nedda wabula osobola okukozesa ekigambo kyonna omukono gwonna bw'oba okozeseza ku mugulu oba ku mukono okusobola okutuusa obulombolombo bwa wuzu obulombolombo bwa wuzu mu mbeera efaanana bwetyo so ngamba nti ekyo tekiriko obujulizi ekyokugamba nti omukono gwa ddyo gwa kkono tegufuna wuzu tegufunyisa gwa ddyo wuzu si kituufu wabula buli gwomu gunaaza gunnaagwo mu kufuna wuzu mpozi ng'obadde olina kyobuuza ekirala naye wekiba kino ekiro bwe kityo bwe kifaanagana era wabuuza ekibuuzo saakutegedde linnya nti obukka obutono obuva mu muntu tebumalaako wuzu kyebayita ekimalako wuzu kyekyo nakinnyonnyola mu bibuuzo ebivuddeko emabega ne mbagamba nti kiba rihun aw sawtun
bw'owuliranga nti ekikuvuddemu kivuddemu olusu ogenza okuwulira nga olusu lwonoonese oba sawut oba ddoboozi, wabula waliwo ekintu ekisobola okuva wakati wa dubur ne wakati wa ilya, ne wakati wa dubur. Simanyi bwe nyiza binnyonnyola mu Luganda olw'okuba nti omumwa gwange ebiseera ebimu gutera okutya okwogera ebigambo ebifaanana bwe biti, naye wakati wa dubur, wakati wa anas ne wakati wa mabina abiri bwe bakyogera mu Luganda simanyi. Kati akantu ako akavaawo ne kagira ako tekamalako wuzu, ekimalako wuzu ekyo either kiba kivudde mu lubuto munda, kyekyo nno kyekimalako wuzu mu mbeera eyo. Wallahu ta'ala a'lam. Wabula ekiba kivudde wakati awo, wakati wa dubur ne wakati wa anas, wakati wa ilya ne wakati wa dubur, tekimalako wuzu. Wallahu ta'ala a'lam. Okutuusa ng'omaze okufuna olusu oba ng'ofunye eddoboozi nga likuvuddemu. Mutaasa Jibril Kafeero yabuuza ebibuuzo bingi Mutaasa, obuuza ebibuuzo bingi naye nsobodde kujjamu bimu, nsaba okkirize insha Allahu ta'ala. Ekibuuzo ekisooka kya Mutaasa Kafeero abuuza nti okuddamu salaamu n'ekigambo nti www yakivunula agamba nti World Wide Web. Kakati abuuza nti ekyo kikkirizibwa ogamba omuntu ya salaamu nakuddamu nti www World Wide Web. Ekigambo ekyo kifaanaganako n'ekigambo baseka kye batera okukozesa nga bawandiika oba nammwe kye mutera okukozesa nga muwandiika ekigambo nti sallallahu alayhi wa sallam oba peace be upon him, nowandiika PBH, oba bano baseeka ab'Oluwarabu nawandiika nti swad, nawandika kaswadi akatono n'agenda mu maaso n'ebigambo bye nga abadde alina byawandiika. Bawulama era ku kino ku salaamu era bwe kifaanagana, waliwo n'ekigambo subhanahu wa ta'ala n'owandika sallallahu alayhi wasallam awandika oluzungu mutera kiwandika nga muwandika oluzungu noga SAW ng'otegeeza nti sallallahu alayhi wasallam. Abalala bawandika subhanahu wa ta'ala era n'akiba nga akyabulibyetinze. Bawulama balaba nti ikhtisar ekigambo ekyo osobola ogikhtasara singa obanga owandiika, olw'okuba nti obadde okugwangu nnyo n'owandiika ekigambo ekyo okkirizibwa okuleeta ekigambo ekyo n'okiwandiika mu abbreviation. Naye ekigambo ekyo bw'okiwandiikira nti mu abbreviation nti sallallahu alayhi wasallam, gwe wano mu kuwogera oba okyogera nti sallallahu alayhi wasallam naye ng'oguwandiise swad oba SAW oba peace be upon him, gwe ng'ogamba nti peace be upon him n'okisummarizing n'okyabbreviatinga mu nnyukuta ezo. Oba bw'oba owandiika salaamu omuntu nga kutadde salaamu nti salaamu alaykum wa rahmatullah, oba nga bwe tubeera ku WhatsApp okkirizibwa ogamba nti www ng'ogamba nti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, ng'omutima gwo gugamba nti oyo yanukudde salaamu ye, era ku mutima ogwo gyanukudde okusinziira ku mbeera eyo. Wabula bw'obanga okirina mu makulu malala nga toyagadde kuddamu salaamu, kubanga omusajja omukafiri ayinza okutolera salaamu n'akutolera salaamu ku WhatsApp oba ku Viber oba ku Facebook n'omuddamu nti www ng'oyagala mulimbalimba nti nkuzeemu salaamu naye nga gwe ku mutima ogamba nti World Wide Web, n'omusindikira ne kagenda nga ku mutima gwo gulaga nti ngutuufu tomwanukudde salaamu. Wabula ku musiraamu omutima gwo gulongoose obenga oyanukudde salaamu era wala sawfa yasilu, era salaamu yajja kumutuukako. Wallahu ta'ala a'lam. Ekibuuzo namba 2 Mutaasa Kafeero kyabuuza nti kubagiza abantu era ne bakozesa ekigambo abbreviation eya RIP nga bagamba nti rest in peace.
bakikozesa wamu ne ku bakafiri abuuza nti bwe bakikozesa ku bakafiri baba tebabasabidde dduwa abooluganda ekigambo kino kibuuziddwa nnyo nnyini ddala naye kansuubire nti okukibuuza kwammwe mwagala kubeera nti mufuna irimu oba mwagala kumanya ekituufu nyongera okukkaatiriza nti omukafiri tasabirwa dduwa ekitugaana ye Allah subhanahu wa ta'ala era gwe woogeza n'omusabira edduwa nti rest in peace oba omugambe nti Allah akuwa obuwangazi obulungi akuwa ekiwummula ekirungi munnange ofuna omusango omunene mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatugamba nti ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin ayagala okwetegereza aya gisome mu aya mu surati at-tauba aya 13 surati at-tauba aya 13 ojja kusanga Allah gamba nti ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تكرزبوا جينا مغوغو جينا متفسير زنجاولو وسمكو آية وجا كلام الله سبحانه وتعالى أتوغانا أكسبلا أبكافير بنا kakati ogambe kigambo nti RIP rest in peace nawe oyinza okikyusa enniyeyo olw'okuba nti ebigambo byabwe obadde olina enkolagana nayo nabo kati nayagala okubagize oyinza obagamba nti katusabire omugenzi noga katusabire omugenzi naye kuniyeyo ogamba nti katusabire omugenzi katumusabire omuliro notakosa agambo kano kali direct nti rest in peace oba n'okyusa ekigambo kino RIP n'obaako engeri gy'okikyusaamu ekisobola okutuusa amakulu era nja kuwa mutaasa kafeero gwotera tu abbreviation ennungi otunoonyezeeyo ekigambo RIP kyetunaakozesanga nga tusabira abakafiiri naye nga R stands for nga esandinzeewo ku kibonerezo oba ebifaanana bwe bityo I nga nayo bwetyo ne P bwetyo nga tusobola okukozesa ekigambo ekyo RIP naye nga ffe abasiraamu tutegeezaamu kibonerezo nti Allah akuwa ebibonerezo naye ng'ate bwe tuba ku musiraamu ng'ogamba RIP ng'otegeezaamu kuba nti Allah amuwe ekiwummulo ekirungi. Namba 3 yabuuza ekibuuzo nti nteekeddwa okusoma tahiyatu okugimalayo mu raka 2 ezisooka. Tahiyatu gyoyogerako sigitegeera wabula tuba tuli mu ssala okkirizibwa okumalayo n'otuuka ku kigambo ekisembayo ku tahiyatu bw'olaba nga imaamu awanvuyiza for instance obadde oli mabega wa imaamu nga imaamu awanvuyiza ogera ebigambo bino attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalaamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli hakadha ebigambo bino bimalayo mpaka innaka hamidun majid bw'otuuka ku innaka hamidun majid okkirizibwa okwongerako ebigambo bw'olaba nga imaamu akyatudde wansi ne weeyongererako edduwaazi z'oyagala toyina buzibu wonna wabula obanga oyagala swala nga olaba imaamu ayanguyiza awo okoma obanga nawe oyagadde obadde osaala okkirizibwa okumaliriza n'okoma ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid n'okomaawo oluvannyuma n'osituka n'ogenda okima eraka endala naye okwongerako ng'oyongeddeko edduwa tekirina buzibu bwonna mu swala kino kitwale esswala kino kitwale nakyo kafaida esswala buli obeera mu swala beera ng'osaba busabi beera nga wettanira kusaba saba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyoyagala saba Allah subhanahu wa ta'ala obugagga saba Allah subhanahu wa ta'ala edduniya saba Allah subhanahu wa ta'ala akhira saba Allah kulongooseza omukyala esswala gisabiremu edduwa zonna z'oyagadde wa innama bawulama batera okugamba nti naye zandibadde ezisinga obulungi edduwa z'osabira mu swala zezo edduwa ezikwatagana n'enkomerero naye ekisingako okuba ekituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fa akthiru fihi min ad-du'a esswala mugiyitirizeemu nnyo okugisabiramu Allah subhanahu wa ta'ala naye oluganda sikubiriza bantu musome sola ng'ebeere mu Lwarabu insha Allah ta'ala kyekisinga obulungi okusinga okuteeka ebigambo by'oluganda mu sola. Era wabuuza ekigambo ku juma n'obuuza nti juma karim kyava ku ki kirina obuzibu juma karim bawulama balaga nti kiri bid'a
bawulama balaga nti tekikirizibwa kiri bid'a kisaasanya nnyo ensangi zino Juma Karim ekigambo ekyo tekikirizibwa bawulama bagamba nti naha min almuhdathat nga Ibn Baz nga Sheikh Fawzan yalaga nti ekigambo ekyo kiri min almuhdathat al-umur kigambo ekimu ku byazuulibwa mu Busiraamu. Wabuuzizza okucelebratinga birthday kyava kuki okucelebratinga birthday bigambo by'abazungu bye batusigamu naffe abasiraamu ne tubikoppa si birungi si bituufu happy birthday si bigambo birungi si bigambo bituufu era tokkirizibwa okucelebratinga birthday yadde mwaba kuzeeza abaana mu birthday ya mwana wange ebigambo ebyo si bituufu law kana fihi khayran la sabaquna ilayhi singa byali birungi batusooka batukulembera bandibadde be batusooka obikola birthday si ntuufu omukolo gwe tulina mu Busiraamu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala twebaza omukolo guyitibwa al-aqiqa ye muntu okusala akika temwagandawaza ng'ozadde omwana olunaku olw'omusanvu olunaku olw'ekkuminennya olunaku olw'abirimu hakaza mpaka omwana lwanakula naye ate bw'okula gwe tukkiriza okwesalira akeeka nga bwe twakiraba emabega kati omukolo guno ogwa birthday gwo tegukkirizibwa era bw'ogukolenga oyite baseeka basome edduwa omanyanga bulungi nnyo nti okoze bid'a era nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kullu muhdathatun bid'a buli kyonna muhdathatun bid'a buli kyonna omuntu kyeyazudde mu Busiraamu kikyamu wa kullu bid'atin dalala nabu buli bid'a yenna bubuze wa kullu dalalatin fi nnar na buli bonna abakolera ku bintu ebyo bagenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namba mukaga mbibuuzo byobuuzizza obuuzizza okuyingira mu masjidi ku mukyala ali mu nsonga za haidi singa balina eddalasa akkirizibwa okuyingira mu muzikiti obujulizi bungi obulagako ku nsonga eyo nti omukyala akkirizibwa okuyingira mu muzikiti singa aba yeepaadinze bulungi nga omuzikiti ajja gukyafuwaza omukyala nga yeepaadinze bulungi nga teyeepaadingisiza bigoye ebyammwe abakyala abatera okukekkereza n'asalasala obugoye n'abwebikka wansi kwesa paadi omulembe gwa paadi yahi lwaki ogira obugoyegoye obwo yahi kuntu fi ni'ma far'iha bwobanga Allah akuwadde ku ssente kyekikekkereza akantu kali akagula obusente obutono ennyo okakkereza okutuuka ku leve efaanana bwetyo omalirize ate ogenda obuwoze ate enkya obugire yahi ebintu ebyo si birungi bwobanga mukyala yeepaadinze bulungi n'akozesa paadi nga mubutuufu yeekakasa nti mbeera mukyala agugumidde bulungi akkirizibwa okuyingira mu muzikiti n'atuulamu n'amalamu akabanga bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba Aisha radiyallahu anha nti nawilini al-humra mpa akasaalo kange kali namugamba Aisha nti kali mu muzikiti ya Rasulullah nabbi namugamba nti nawelniha mpaggwa akasaalo kange alhaidu laysat fi yadika haidu tekuli mikono kugamba Aisha yali yeepaadinze bulungi nga nabbi amugamba nti haidu ekuli mikono genda ompa akantu kange gweri nabbi omukyala n'agenda n'aleeta akantu ke n'akamuwa nga yayingidde muzikiti nabwe kityo obujulizi obulaga nti omukyala omubaka sallallahu alaihi wasallam baali bagoze okukola hijja bwe baatuuka okukola hijja omukyala n'agenda mu nsonga nabbi n'amugamba nti if'ali kulla shay'in illa at-tawaf genda okole buli kyonna ekiteekeddwa okukolebwa emikolo gya hijja gyonna gikole okuggyako tawaafu gy'oba tokola ekimanyiddwa nti bw'obanga nabbi amugambye nti genda okole buli kyonna ekikolebwa mu byo ebikolebwa mulimu okudduka Safa ne Marwa abaali bagenzeeko e Makka mulaba nga Safa ne Marwa eri mu muzikiti kati singa yali nga mukyala nga takkirizibwa kuyingira mu muzikiti ne mu Safa ne Marwa yali takkirizibwa kubeera nti abeera nga agiyingiramu wallahu ta'ala a'lam kati nkugamba nti omukyala akkirizibwa bw'abanga yeepaadinze bulungi nga akkirizibwa okuyingira mu muzikiti n'amala ekyetaago kye kiri mu muzikiti obwetaavu bwe buli mu muzikiti oluvannyuma n'agenda mu bibye biiznillahi ta'ala wallahu a'lam naye essola yo tasaala n'okwegatta n'omusajja atakkirizibwa ebyo byagaanibwa bittifaaqa al-ulama. Abuuza nti singa omukadde atukkiriza naye nga tebannatuwoowa tukkirizibwa engaging eyo tukkirizibwa okubeera ababiri twagalana nja kusaba Sheikh Anwar Sadati oyongere okunyonyola abantu bano kyebayita nika nja kusaba Sheikh Anwar Sadati oyongere okunyonyola abantu bano ku kyebayita nika mbadde ndowooza okunyonyola ekigambo kino Sheikh muganda wange
mutasa kafeero badde njagala nkinyonyoleko naye ndaba bwengezaako kinyonyola nja kuyingira mu musomo gwa Sheikh Anwaru olaba otya okkirize otulinde omusomo gwa Sheikh Sadat ako annyonyole ekigambo kino Sadat mumugambe annyonyole ekigambo kino abanyonyole butya omuntu bwakkirizibwa okubeera engegidi n'omukyala okubeera mulaavu n'omukyala naye ng'ekigambo ky'omuzadde kyaba ayogedde nti bakkiriza singa wabawo abajulizi kimala okuwoowa si byebino ebitu bimutwala omuzadde kayogera ekigambo nti bakkiriza omukyala oyo aba afuuse wuwo singa oba omuwadde amahale Sadati nkusaba Sheikh Sadati onyonyole abantu ekintu kino mu details ndeke kukiyingiramu kuba bwennakiyingira mujja kuba nnyonyoledde omusomo gwo inshallah taala kabirigo wabuuziza ekibuuzo ku nti oli money transfer sala ya jamaa ekuyitako ng'oli mukola ku batambuze ebifaanana bwe bityo obuuza nti nina omusango olina omusango gw'omulimu sala amagezi gonna olabe nga sala ya jamaa tekuyitako sala amagezi gonna olabe nga sala ya jamaa teddamu kuyitako emirundi giwere ebiri bwekuyita ku zuhuri ginoonye ku asiri bwekuyita ku asiri ginoonye ku zuhuri at least olabe nga ogezaako ne Allah subhanahu wa ta'ala alabe nga otaddemu amaanyi ebinaaba biyitidde Allah ayinza okukusonyiwa biiznillahi ta'ala otherwise sala ya jamaa mugende munoonye sala ya jamaa esonyiwa ku bantu ba mirundi ng'ena omuntu asooka ye mukyala tavunaanibwa singa abatasadde sala ya jamaa omuntu owokubiri ye muntu omutambuze omuntu owokusatu ye muntu ali mutulo omuntu owokuna ye muntu omulalu wahakadha n'omwana omuto wallahu ta'ala a'lam naye gwe kabirigo gezaako okulaba nti essola oginoonya wonna weebeeri sinayo kawaatu akanyinza kugamba nti wano kola kano kajja kusobozesa okuva mu kizibu ekyo wallahu a'lam ono oba faridi oba esha faridi yabuuza ekibuuzo kino nakiwulyako mu musomo gwa Sheikh Anwar Wera Sheikh ekibuuzo kino wakiforwardinga Faridi wa forwarding ekibuuzo kino n'okikasukira Sheikh Anwar simanyi oba Sheikh Anwar yakiddamu oba teyakiddamu ntya bwe tuba tuli mu gurupu ezifaana bwe ziti tetwagala kubanga tuleetawo obukubagano mu basomesa Sheikh bw'abanga yakiddamu ekibuuzo kino siraba lwaki okiforwardinze gyendi Esha Faridi nyamba ombuulire either ekibuuzo kino bwe kiba tekyaddibwamu njenda kusaba Sheikh nyamba mu message ongambe nti either ekibuuzo kino kyaddibwamu oba tekyaddibwamu bwe kiba tekyaddibwamu ngenda kukuyamba okikuddamu naye bwe kiba kyaddibwamu I'm not going to tamper with it so nyamba ombuulire ekibuuzo kino bwe kiba kyaddibwamu nkikuddemu bwe kiba kyaddibwamu siddamu kukyanukula nakirabako mu musomo gwa Sheikh Anwar nga okukibuuzizza ate ngenza okulaba nga akizeemu kikomyewo ne wano bwe kiba tekyaddibwamu nyongera okukwashuwalinga nti nja kikyanukula bwe kiba kyaddibwamu sigenda kukitampalinga nakyo biiznillahi ta'ala era Sheikh Anwar nyongera omukowoola ayongere bwebanga teyakiddamu asobola kuba tujja kukwatagana inshallah ta'ala ngenda kwogera naye inshallah ta'ala ekibuuzo kirala kiva mu Fatima binti Muhammad abuuza nti batugamba nti omuntu bwakuyita mu maaso esswala efa ekibuuzo kino kankisembyeyo kiriko obujulizi bungi ekibuuzo kino kankisembyeyo kya Fatima mukkirize nkisembyeyo kiriko obujulizi bungi nnyo nyini ddala ekibuuzo kirala kya Fatima era yabuuza nti sente za riba singa bosi wange angamba nti nkwongereyo musaba nti bosi munnange nyongeza ku musaala mbadde nfuna emitwalo 7 katibiza 8 nkusaba oyo naye abariba nedda oyitaba riba akugaba maanyi go gwoba osabirira okuba nti bakwongeza omusaala toyina buzibu saba ne baba bakwongedde nga obadde ofuna 7 kati saba bakuweemu emwana insha allahu taala era nsaba Allah jalla waala Faridi Fatima bakwongeza omusaala gusabe saba agumaanyi go baba bakwongeza biiznillahi taala tosaddaka keri obusinamu nsaba bakwongeze 99% insha allahu taala saba eyo teyinaako obuzibu biiznillahi taala Muhammadi Semwanga yabuuza nti nina mukama wange yaŋŋaana okugenda okusala essala ya jamaa
kugisalira ku muzikiti omusango gwange kinakuwaza nti ndaga nti oli mu nsi y'Abarabu naye ate bw'abanga akuganya ogenda okusala essola ya jamaa fahadha laysa bimuslimin oyo taba musiraamu aleka si musiraamu. So Allah subhanahu wa ta'ala akutaase akuwa omulimu omulala ogujja okusobozesa okuwa nga ofuna ssente zitegeerekeka ate nga ate weetaaya okusobola okugenda okukola ibadaati. Omusango gwani ku bombi? Omusango gw'oli akugaana okugenda okusaala, omusango gwona akugaana okugenda okusaala newankubadde nga nawe bw'oba Allah ng'akuwadde omulimu omulala noonya omulimu omulala Allah waba gukuwadde gw'oba ogendako ne bw'oba nga tegutuuka ku ssente ziri zennyini naye bw'oba nga okakasa nti ssente zikuyimirizaawo genda ku ogwo Allah subhanahu wa ta'ala ajja ruwayizamu ekigambo ekirala naye oli yalina omusango omunene. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله سبحانه وتعالى آية النام يلاقي بيقول رزو انت فليدع ناديه سندع الزبانية الله جمكو ولله أبانني أباماني أبجا أكمكو أتكو سبحان الله سبحانه وتعالى مكتاسي وفنو منتو أجا أكو كريزا وغيندو كل عباداتي والله تعالى. أبو مكة يبوز أنتي bw'empaana mukazi wange ne ntuuka n'okumugamba nti mami namulwa ntya. Ekigambo kino abakazi waliwo ebigambo bikozesebwa mu ffe balina abaagalwa baffe ebigambo byetera okukozesa ogamba omukyala n'omwana n'omugamba nti sweetheart I love you so much, nkwagala nnyo mami wange oba nkwagala nnyo daddy wange. Obugambo obwo bunyuma nno bannange ab'Oluganda ng'omuntu nakagambye era nkubiriza nnyo abantu obugambo obwo mubukozese muwaane ku bannammwe nabagambako obulundi gumu nenga nti ne bw'abanga mu butuufu gw'olina nga mukwano gwo si mulungi kutuuka ku level muwaane mugambo obugambo muwane ntuufu nkulabanga malayika twali twogera ku kigambo ekyo olinga malayika oli mulungi ne wabanga si mulungi kutuuka ku level gwe kusanyusa naye muwaneko ojja kulaba nga bw'onooba omuwanye ku makya ojja kudda akawungeezi nga munnange ate byakkoledde ng'obulira butaddemu amayengo gojja n'okwebakamu owulire nga biizinillahi taala okuwaana nkubiriza bannaffe abafumbo muwaaneeko ku bannammwe naddala mmwe abatali mu mawanga abakazi bammwe gye bali oba abaagalwa bammwe gye bali babba bammwe gye bali kuba akasimu olunaku lumu omuwaane ng'olunaku lwakuwaana buwaanyi omuwaane aleke kuddamu nakufuna mu gwalowooza nti oba ayinza okufuna omukazi gw'ayina oba omusajja gw'ayinza okufuna emabega muwaane olunaku lumu mugambe ndigenda lwali lwakuwaana buwaanyi buli kadakiika sweetheart hani nga mpulira ntambudde abantu ntambulidde mawanga gonna naye siraba wakusinga buwaana buwaanyi okuba eddakiika 10 owaane okuba eddakiika 10 owaane olimbuulira ebiriddirira bw'otalimpa musaala oli gw'olimanya ky'oliŋŋamba naye mbagamba nti muwaane nnyo abaagalwa bammwe biizinillahi taala. Kati Abu Makka ekigambo kino tukikozesa ebiseera ebisinga obungi nga laysa ala haqiqa nga tekiri ku butuufu bwakyo singa okireeta ng'okireese ku butuufu bwakyo ebeera talaka ate talaka bw'okireeta ng'okireese ku butuufu bwakyo ebeera talaka bain talaka nene eringa tokkirizibwa kuddamu kubeera na mukyalo oyo. Ekigambo omuntu kasaageza n'akikozesa ng'akijja ku mutima gwe ng'akikakasa nti mutuufu omukazi ono njagala kuwawukana naye oba omukyala oyagala kuwawukana na musajja n'omugamba nti olinga mmange ndamu nkulaba olinga mmange sikyaddamu kubeera naawe musajja gwe oba mukyala gwe nkulaba olinga mmange tokyayinza kuddamu kubeera naawe eyo eba talaka tokkirizibwa kiba kifuuse haramu okukibeera ng'omuntu okikola ki ng'obeera n'omuntu oyo naye wa imma oba okikozesa nti mami sweetheart mu mbeera ya mukwano min kalaami allati jarat alayhi al-aada
mu bigambe bimu ku bigambo ebibanga bikozesebwa mu bantu mbaka sallallahu alaihi wasallam biyogerako nti antum a'lam bi umuri dunyakum ebyammwe byemukoleramu ebya duniya yammwe mwe mubenyi entambuza yabyo kati awo nno munange kiba kikirizibwa mu mbeera ezo wabula injadda alaihi bwobanga oli serious ku kyo ebeera talaka ate ebeera albain nga tokkirizibwa kubeera naye wallahu a'lam. Yabuuza ekibuuzo ekirala Abu Makka nti swala ya juma ngisanga ddi? Swala ya juma esangibwa bi idraki raka'a, ofuna mpeera z'ejjuma singa osanga nga imaamu ayinayo raka'a namba gy'atannasaala oba nga omusanze ku rukuu oba naye bw'omusanga ali ku tahiyatu swala gwe beekuyiseeko olwa hadithi ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam olw'ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam ekyajja nti man adraka raka'atan min aljumu'a omuntu bw'asanga raka'a ku juma فليضف إليها أخرى أسالي يجمد سالي كإندالي يميسيكو وقد تمت صلاته الصلاة يبانغا الجدي نبي صلى الله عليه وسلم حديثا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وبوجي سانزي ركعة منانجي وبانغا وسانزي الصلاة بجدي singa naye bw'osanga nga bali ku tahiyatu kati bw'oyimirira ogenda kusala raka'anya kaso basanga ku tahiyatu naye obasanga ku rukuu n'obasanga ku rukuu n'omusanga ku rukuu geraga nti Allahu akbar n'omusanga ku rukuu ku mavivi awo nno munnange ejjuma oba ogisanze bw'oba oyimiridde ogenda kwetayo raka'a emu yokka wallahu a'lam. Zulfa Abdul Wahidi teka ebirowoozo ku kibuuzo kino. Zulfa teka ebirowoozo ku kibuuzo kino kyewabuuzizza. Wagambye nti ekigambo assami'u erinnya eryo ndisoma lwakuna nze nga bwe ndaba naye ndisoma ku kiro kya lwakuna oba ndisoma ku kiro ekifeesa olwokutaano. Ekiro ekifeesa olwokuna oba nkisoma ku kiro ekifeesa olwokutaano. Ekisookera ddala Zulfa gwe nga bw'olaba ekinnya lino yagamba ko disoma ku lunaku olwani yali gamba era bujulizi kiwe yakuwa lwaki era eryo ku lunaku olwokuna ekyo nno sikirinako bujulizi teekayo ebirowoozo tekiriko bujulizi bugamba nti omuntu asoma erinnya eryo ku lwokuna ekyo tulina ekiriko obujulizi ku lwokuna ye muntu okusiiba olunaku olwokuna naye ekigambo kino kyokola tekiriko bujulizi gwe nga bw'olaba naye bw'obanga gwa kyeyiiza n'okiteekawo fakad ibtada'ta fi ddiin oba omaze okuzuula mu busiraamu mbaka sallallahu alaihi wasallam kyataateekawo ekyandibadde kirungi atarku okukivaako teekayo ebirowoozo ekigambo kino kiveeko tuddamu kukikola insha allahu taala. Okujja nga bakuwadde obujulizi kujja nga yakugamba okukikola nga akuwadde obujulizi nti Abubakar sallallahu alaihi wasallam yali asoma erinnya lino ku lunaku olwokuna oba sahaba yasoma ngerinnya lino olwokuna nabbi n'atamugaana oba bw'aba kuwadde obujulizi ku nsonga eyo okkirizibwa. Bw'aba takuwadde bujulizi okyoliko kikyamu nyonyere ddala era okubisoma ku lwokuna oba kiro ky'olwokuna sijja kugamba nti obisoma lwaddi era oba ki kubanga si kituufu wallahu a'lam. Wabuuza ekibuuzo ekirala nti swala bwe mpitako nsooka kusaala empiseeko oba nsooka kugamba obadde osala zuhuri obadde zuhuri yakuyiseeko kati ate asiri neeyingira nsooka kusaalako eriwa? Essola Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Essola Allah yaziteekateeka nga zirina ebiseera byazo, zirina arrangement zaazo. Arrangement yaayo tejawukanya ku arrangement ndala. Tumanyi bulungi nti olunaku lutandika na swala ya fajiri ya salatu subuhi noddako dhuhuri jangu ku asiri genda ku magharibi dako isha. Kino okutawanya abantu nti swala kyesooka eswala esooka ya swala ya fajiri ya swala ya subuhi yesooka. Wabula singa question ejja ngera wetugenda okuddamu okutandika okubabuuza question yawo maaso awo bajja kubuuza ekibuuzo nti swala ki eyasooka okusaalibwa? Swala yasooka okusaalibwa swala ya zuhuri, swala yasooka okusaalibwa swala ya zuhuri, naye swala esooka mu lunaku swala ya fajiri ya subuhi. Kati tobigatta agamba nti swala esooka swala ya subuhi swala ya zuhuri n'obigatta bwotyo. So eswala esooka ye swala ya fajiri bwetyo arrangement Allah bw'ajagala tubeere. Eswala eba yakuyiseko ya zuhuri jangu otuuke ku musaala kimeswala saala zuhuri eyakuyiseeko.
bw'otoola salaamu kimeswala sala asiri yoge yenanyini kiseera ekyo tebakulimba kukyusakyusa swala ezo kuziteeka mu biseera ebitali byazo wallahu taala alam. titi obuuza ekibuuzo badde nkugambye gamba nti kibuuzo kitegedde bulungi naye allahumma ugamba nti ekigambo nti allahumma amin bagamba nti abamu olina bwobuuzaako ne bagamba nti tebakirinaako obujulizi bagamba nti tebakirinaako obujulizi nti obujulizi obuliwo bwa amin. Ekigambo allahumma amin kitegeeza nti allah yanukula. Allahumma amin, allah yanukula. Ate amin nakyo kitegeeza yanukula. Ekigambo ekiriko obujulizi kya amin, osaba omuntu omusabira edduwa, ekiriko obujulizi kyekigambo amin. Naye allahumma amin tekiriko obujulizi, wabula ekigambo kusaba bwe tuba tulina qawaid al-hukmiyya shar'iyya eziramu obusiraamu, qaida emu tugamba nti addu'aa'u baabuhu maftuha, omulyango gw'okusaba omuntu akkirizibwa okusaba nga bw'ayagadde okukozesa ebigambo by'ayagadde okusabisa. oba otenze allah n'omusuuta n'omusabisa bigambo ki oli wa ddembe. Naye ekigambo kya zikiri azkari zo omulyango gwazo mughlaq, tegukkirizibwa kugulibwa. Omuntu olina kutendereza allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi bwe yamutendereza, tosukkawo. Kakati ekigambo kino allahumma amin, eno dduwa omuntu okkirizibwa okuleeta ebigambo ebisabisa allah subhanahu wa ta'ala. Therefore obutanyonyola kiwanvu nnyo, ekigambo allahumma amin kigambo kikkirizibwa. Titi omuntu akutiisatiisa gwe omusindika gyendi tunyonyolegana mpa amasala gayina nange muwe agayina tu discussing enda oba anaayitawo insha allahu taala. Samia abuuza titi ekibuuzo kyo enda kisembyayo nakyo enda kigatta ku kiri kyebimu ku bijja okusembayo ekya titi n'ekino ekya Fatima ebimu ku bigenda okusembyayo. Kiwayo ekibuuzo kyewabuuza ekyeswala ekya raka ebimu ku bigenda okusembyayo insha allahu taala. Sami yabuuza nti nsaala naye simanyi makulu ga bigambo ebyo, nsaala makulu gaabyo tamanyi makulu gaabyo. Kino ngenda kisindika eriseka w'esswala atuyambe atuddemu atusomesa amakulu g'esswala, kubanga wano essaawa zino muganda wange Samia sisobola kutandika kunnyonnyola sswala okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero gwetaaga musomo mulamba. Kakati nannyini kusomesa sswala seeka w'esswala, seeka wa fiki atusomesa wuzu n'esswala, seeka ajja tuyamba atusomese amakulu g'esswala. Tugenda kuwaayo obudde buno asobole otusomesa amakulu g'esswala. Kikulu nnyo nnyini ddala okutegeera amakulu g'esswala, abantu bamanye ebigambo bye basaala. So ngenda mu kwogera naye insha allah taala atuyambe mu nnaku ezijja atusomesa amakulu g'esswala. Nkusaba mwannyinaze Samia ogumiikirize insha allahu taala. Wabuuza ekibuuzo ekirala, edduwa ya tilawa, du'a tilawa jitusoma nga tutadde omuntu ku ttaka nga obadde osoma Qur'ani, waliwo edduwa gy'osoma n'ovuuna, waliwo aya z'osoma n'otuukako n'oteeka ekyenyi ku ttaka. Obuuza nti edduwa twogererawo bigambo ki? Ebigambo ebyo ebyogerebwawo tugamba nti sajada wajihi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Byebigambo ebyo bye tusoma mu lulimi Olwarabu. Farida Kuwaiti yabuuza ekibuuzo nti okutoolera salaamu atali musiraamu tekikkirizibwa. Anti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la tabda'u ahla alkitabi bisalami, temutandikanga okutoolera abatakkirizibwa mmwe ne mutabatolera salaamu. Tokkirizibwa kumutoolera salaamu atakkirizibwa, gwe n'omutolera nti salaamu alaykum Peter. Ya akhi lwaki oba towadde busiraamu kitiibwa? Peter ate obumanyi oyo Joseph anywa n'omwenge omutolera salaamu.
naye bw'abanga akutoledde muddemu nti wa alaikum ekikyo kakimala ku nsonga eyo twandibadde tukiwanvuwako naye olwokuba nti kiraasa ekyali mpya tetunakutegeera bulungi busiraamu sijja kwongerako bisingakaawo inshallah taala. Oyo Farida Kuwait yabuuza ekibuuzo ekirala nti okusendingira abooluganda sente za sekukulu webagenda okusebulatingamu Christmas Day zo zikirizibwa nedda la tu'inu ala almunkar toyambako bantu kola bukyamu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, mukwatagane muyambagane mukukola obulungi n'okutya Allah awo muyambagane mukutya Allah, muyambagane nnyo mukutya Allah. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, temuyambagananga ku by'obwononefu. Kati bano bagenda kuzaaza Allah, tokkirizibwa. Era mwenna mbagamba temukkirizibwa. Sente zino z'owaddeyo Allah ajja zikubuuzaako. Bw'obanga olaba nga bajja zikusaba ng'olina abajja zikusaba, essimu gigyeko okumala ebbanga lino lyonna nga totaddeko ssimu. Bagamba essimu yafuna obusibu. Toleka kubaweereza sente ezo. Bw'onaabanga ennaku ziweddeko oluvannyuma baweereze balye banywe, ekyo tekirina buzibu kuzibawa mu kulya n'okunywa. Oyagala okubakolako da'wa n'okusika emitima gyabwe okujja gy'oli. Ennaku zino tokkirizibwa kubawa mu nnaku z'abakafiiri kugenda kuzaaza Allah n'okujaguza nga Allah subhanahu wa ta'ala azaazibwa omwana. قال الله عز وجل الله يقام سبحانه وتعالى أن قالوا بسنغ بولي من نقوله يقام أن تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah yalaga nti eggulu lisemberera okwekutulamu abantu nga bazaaza Allah subhanahu wa ta'ala. Gweyagala kubayamba kubeera nga bazaaza Allah subhanahu wa ta'ala la tafali, tokikola oluganda, tokikola fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baleke babeere mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, gobeere mu ddembe. Allah subhanahu wa ta'ala akutaase akutwalire mu mbeera efaanana bwekyo nga tokikoze lillahi azza wa jalla. Namba 3, mwannyinaffe era y'omu Farida abuuza nti singa imam asoma essula empanvu nze mabega gye ndi nyongerako ssuula ki oba nsirika busirisi? Ekituufu kusirika kuwuliriza ebyo ebiba bisomebwa. قال الله عز وجل يقام الله سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بمولي القرآن يبدأ سمبوا مسركي مبيربا ككا مبيغام تموغيرا تيغامو تشنا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له مجولي لزل وأنصتوا إلى مسركي لعلكم ترحمون أو نولي كساسرق الله سبحانه وتعالى إمام واباسما تكرز وقسمة جامبو شنا. فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فاسكتوا بوابان إمام أسميه أتم مسركي بسرسي تمونغرا كو جامبو شنا تتوليزا بوليزا bigambe byasoma era ensonga lwaki abikusomera abata byesomera aba bisomera gwe ali emabega kati gwe tokkirizibwa kwongerako kigambo kyonna ne bwabanga awanvuyiza okutuuka ku bigambo bifaanana bitya gwe tokkirizibwa kwongerako nga bwe tubeera mu tarawehe tubeera mu tarawiya n'owuliriza nga imaamu asoma n'asoma ejjuzu namba ng'oyimiridde tolina kyoyongerako era bw'obeera mu ssala eza bulijjo tokkirizibwa kwongerako kintu kirala kyonna. Subhanallah. Ono Zulfa yabuuza nti singa omuntu aŋŋamba okumutwala ew'omusawo omuganda nfuna omusango Zulfa omusango ogufuna gwe gumu gwennyini nga ye gwafunye ne bwabanga maama we ne bwabanga nga kitaawo nyoko yakugambye mutwala mu basawo kasita omuteeka mu ggaali yo mu mmotoka yo n'omuvuga nga gwe omutima gw'omutebenkevu nawe omutwala ofuna omusango gwe gumu nga ye gwafunye. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba nti man dalla ala khairin kafaa'ilihi, omuntu alagirira omuntu ayamba ku muntu okukola obulungi abanga abukoze abanga yennyini afuna empeerezo ezikwatagana ng'ezooli naye ng'empeera zona tezikendeddeeko. Wakadhalika man aana ala munkarin
kafa'ilihi n'omuntu ayamba omuntu okukola obukyamu era abanga akoze nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bw'ayoleka bw'alaga obulungi bw'oteeka mu mmotoka yo n'omutwala oba n'omuwa ssente transport gwe wennyini ovunaanibwa omusango gw'okukola shiriki ekikubanjibwa kubeera ng'ogamba omuntu ono obutakola shiriki obutagenda mu shiriki lwaki oba omutwala ithan tokkirizibwa kumuyambako mu mbeera efaanana bw'etyo Ramadani Lutaaya abuuza ng'eŋŋamba engaba y'emmaali ku bantu bano eryetya ekyo nno katukiddire tusembyeyo nabyo ebibuuzo bino bisatu insha allahu taala n'ekya Yahya Lutaaya nakyo kijja kugira mu audio ezinaaba nzizeeko oluvannyuma insha allahu taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh